Maaso n'okuba nti zikubiddwa omugezi w'amagye ga gavumenti eya Isirayiri bw'ati ategeezezza n'agamba nti amagye gaabwe gakozesezza dozens of warplanes and air support units batagetinze command headquarters ez'ekibinja ekiyitibwa Houthi era bagamba nti command headquarters eza Houthi general staff and compounds zigenze maaso n'okuba nti zikubiddwa security and intelligence apparatus ey'abasajja bano abayitibwa Houthi babadde bagenda maaso n'okuba nti batuula Isirayiri egambye nti ekubyewo. Kakati Isirayiri minister w'ensonga za defense ye Isirayiri katisi yennyini agambye nti zibadde powerful strikes era bagamba nti dozens of Houthi terror operatives okusinza ku Israeli katisi agambye nti bagenze maaso n'okuba nti batiddwa. Kakati okusinza kuba Houthi bategeezezza nti abantu babiri be bafudde 48 be bafunye ebisago mu bulumbaganyi buno. Kakati Isirayiri wakati mu kutagetinga aba Houthi this time bamaze kutegeera nti omukulembeze w'ekibinja kino Sabakambwe Abdul Malik al-Houthi abadde agenda maaso n'okuba nti ayogera abadde awa a televised speech Isirayiri n'egenda erumba era kigambibwa nti Isirayiri badde egenderedde okumumaliriza ng'erowooza nti abadde mu headquarters zaabwe wabadde asinzira okuba nti ayogera. Kati okusinza ku bigenda maaso n'okuba nti bivaayo tiwaliwo kabonero konna kalaga nti omukulembeze w'Abahouthi akubiddwa n'Isirayiri tannaba kukyogerako naye nga bagambye nti balumbidde mu kaseera ng'abadde ali mu kuwa sipiiki Abdul Malik al-Houthi Sabakambwe w'ekibinja ekyo. Ebintu nga bitambula Isirayiri okola obulumbaganyi buno bwete badde yanukula abasajja Bahouthi bwe batyo abagenze maaso n'okeka nti balumbye woteeri emu mu kibuga ekiyitibwa Eirati era nga kigamba okuba nti Isirayiri abadde yakakuba enfe ezo eziwerako naddala omwalo ogwetibwa Hodeida okumala enfunda zibadde 12. Kakati mu kwogera kwe Saba Houthi gwe bayita Abdul Malik al-Houthi bw'ati ategeezezza nti Isirayiri mu kaseera kano eri mu kukola a brutal aggression and genocide against the Palestinians in Gaza. N'ategeeza nga bo abasajja bayitibwa Abahouthi bajja genda maaso n'okuba nti basigala bayambako ku basajja ab'e Gaza okulabika nti babataasa. Ategeezezza nti wiiki eno yennyini ensi ekimanyi bulungi nti America yakozesezza obuyinza bweyina veto powers kakiiko akakuuma ddembe Security Council okugenda maaso n'okugamba nti babulookinze resolution ekiteeso ekyabadde kigenda maaso n'okuba nti kyagala wabeerewo ceasefire. Kakati America yasinzidde mu Security Council ekyo yakikoze okuteekawo ceasefire immediate n'okuliftinga sanctions ezibadde restrictions ezibadde ziteekeddwa abasajja bayitibwa Abayisirayiri okutuusa emmere n'ebintu ebirala munda mu kitundu kino ebyampuliriza. America nga yeeyambisa obuyinza bweyina yakibulookinze n'egamba tetwagala lwaki emundu wesirika. Kati Saba Houthi agambye nti kino kisoboka kitya America n'ebulookinga ceasefire. Abahouthi bano era mu speech ya Abdul Malik batenderezza nnyo Abapalestine abasigadde nga beerwanako olwa heroic operations zibadde bagenda maaso n'okuba nti bakola. Kakati bibadde bikyagenda maaso awo Isirayiri n'agenda maaso n'okuba nti akoze ennumba ez'enjawulo ku ggwanga lino eritibwa erya Yemen. Netegedde nti okusinza ku TV eritibwa Al Masira ebiseera ebisinga ye reporting amawulire ag'abasajja Abahouthi etegeezezza n'egamba nti omukulembeze waabwe Abdul Malik al-Houthi alabika nga tafunye buzibu bwonna era nga ali mu mbeera nnungi ddala akadde kano kennyini. Ebintu nga bwe bitambula Isirayiri bwetyo yavuddeyo ne yeewera sabiiti eno bwebadde etandika. Abayisirayiri baaweze ne bagamba nti bagenda kwongera okulwana era nti ekiruubirwa kyabwe omwaka nadda guno nga guggwako n'omwaka ogujja baagala okusaanyaawo bo kye bayita Iranian Axis of Terror.
baagala nti okugjawo axis y'abasajja bayitibwa abayiraani be bagamba nti abo be bagenda maaso n'okuba nti baleese obutali butebenkevu naddamunda mu ggwanga eriyitibwa erya Isirayiri kw'ossa n'ebibinja ebyo ebiwagirwa eggwanga erya Iran, ekibinja ekiyitibwa Hezbollah n'ekibinja ekiyitibwa Houthi akaseera kano n'ebibinja ebirala. Israel egamba nti tugenda kuba tubimaliriza mu mbeera emu oba endala. Wabula nnyo okuba nti otaddeko Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Kakati nga tuva ku Isirayiri mbagambye nti okusalawo kwa Amerika kugenda kubeera kukulu nnyo mu lutalo okuggwa ne Palestine okufuuka eggwanga. Amawanga amalala gakyagenda maaso n'okusiba ekikookolo eri ensi ya Isirayiri. Olunaku olwaleero Netanyahu ng'agenda okwogera, kisuubiddwa nti abangi bagenda kufuluma bamuleke ng'ayogera yekka n'abamukkiririzaamu abatonotono. Ne mbagambye nti ekyo era tekisuubiddwa kuyigula Netanyahu ttama, asuubiddwa okwongera okukozesa tooni ye ey'obukambwe ddala. Naye ne mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero abasajja bagenze maaso n'okola ennumba ez'enjawulo. Amalwaliro abiri gakubiddwa era nga badduukiriza bagezaako okugyayo n'abantu abalala abali wansi mu bizimbe. Olutuukidde amakya g'olunaku olwaleero ng'abantu 27 be battiddwa mu nnumba ez'enjawulo ezigenze maaso n'okuba nti zikoleddwa amagye g'eggwanga erya Isirayiri naddala ku kitundu eky'oluwannanda olw'e Gaza, nga bigenda maaso n'okuba nti oba oliyaawo abitambula akadde kano kennyini babitegedde. Kakati tulinze tulabe ekigenda okulabika nti kivaayo. Netanyahu asuubiddwa okukozesa defiance ye nga bulijjo, asuubiddwa okubeera defiant nga bulijjo mu kwogera. Alabika nti aba talina kyatya, okitegeera ye wakati mugenda maaso n'okuba nti ayogera alabika nga aba talina kyatya yadde n'akatono. Tayagala kumanya Bawarabu banyiize, amawanga mpuliriza agawerako ganyiize oba nedda. Ekyo ye ebiseera ebisinga tekimukwatako. Netanyahu omukulembeze akulembera eggwanga erya Isirayiri akadde kano kennyini. Tulinze twabe ki ekigenda okulabika nti oba oliyaawo akivaayo. Wenna ataddeko Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo. Kakati ndowooza ebisinga ogenze maaso n'okuba nti obitegedde. Tugenda okugiramu bwetu katono tukwate kandidate wo nga twolekera omwaka 2026. Bangi beesimbyewo. Tuyina kandidate wo olunaku olwaleero. Katulabe ani gwe tukuleetedde mu ebyo ebitambula. Pal FM. The Inside Story. Inside Story. Ensonga y'omunda tukutambuza siyonna mu bbanga ttono nnyo. Amawulire n'okwekenneenya ensonga ssemasonga mu program The Inside Story. Ensonga y'omunda ekutuusibwako MTN. Everywhere you go.